Weewaawo omuwabutwa wa kyejo ekiwanga kiyita ngoma amagumba agayita ndege essanja aliyita mbugo mu ntungo mwakubendiri kale nno bannange sijja kufuuka kali kyejo okufaananako entoloogo eri obugala kubanga ate kwebagizaalira naye nze munnabusiro ndine muganda wange Frank wa Franka Media bakuba ebifaananyi era bakwata video ennungi ku mikolo kwanjula mbaga graduation birthday party n'ebirala beekwate kakati ne banaffe ba Lusimbi Impact Fire Service nabo tutambula nabo mu ngeri ya butalekana ate nabo bazikiza muliro ne balina n'enkola endala ezekuusa ku muliro basomesa balina ebyokwerinda ebirala bye bakolako balina kamera z'oteeka ku bizimbe eby'amaanyi amalwaliro amasomero byonna ne mu makaago kikuyamba bano nabo tutambula nabo nze munabusiro nze ndi muwandiisi ebitabo Bassekabaka b'ensi muwawa mitwalo 3 ng'okigulako effumbekero ly'ebisoko mitwalo 3 ng'okigulako olulimi Oluganda n'ebigunjidwa ku mulembe Omutebi ng'okigulako ng'okyefunira n'olulasanga emitwalo 10 ng'okyefunira waliwo ekitabo ekirala kye tuwandiika kiyitibwa enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba kitabo ekyo tukiwandika naye mukyesunge nnyo ate nammwe tusaba mukiyingiremu nnyo mukibeeremu nnyo mubeere basaale nga muyingiza oba nga muwanga amanya gammwe mu kitabo ekyo kubanga kijja kwa kyafaayo musomebweko ng'abantu abalwanirira olulimi nga muteeka amanya gammwe mu kitabo ekyo naye nga olulasangaye kyo kiba kya mitwalo 10 mukyefunire awo yita ku 07815993 yeetaaga emu ku mpeereza ezo ze twogeddeko yenna yita ku 07815993 tukuweereze wezo obaka ku WhatsApp tukuddemu ebintu bitambule bulungi nnyo gy'oli naawe ogambe nti ddala wamma abasajja bano bajja bwabwe bakola baweereza mu bwesimbu n'obwesigwa obutayogerekeka kakati tulinawo enjogera endala gye twagadde tutaanye olwaleero oli we yali yeebuuza n'agamba nti ate naye katusooke okubategeeza ku kino ekirooto oli yabuuzizza nti bw'oloota ente nga zikugoba ekyo kitegeeza ki? Ente nga zikugoba kitegeeza nti oba ojja kugwa mu bizibu. Ente bw'eziroota nga zikugoba kitegeeza nti waliwo ebizibu mu maaso awo ebikulinze bikuteeze ebikulinze. Ebirooto bino bajjajjaffe balina engeri gye babitaputangamu ebintu bingi nnyo nga bw'okiroota ate kiba ne kyekitegeeza nga kiba ne kyekitegeeza kiringa ng'omuntu we yalootanga nga bw'walootanga obubi oba empitambi nga kitegeeza nsimbi nti ojja kufuna ssente ge makulu agakibangamu kyekyabanga kitegeeza okuloota nga omanya nti ojja kufuna ki ensimbi. Ate nga bw'oloota omuntu ng'afudde kitegeeza nti omuntu oyo aba yakkuse nnyo ge makulu agakibangamu. Ate okuloota emisota nga kitegeeza nti oba n'abalabe bangi okuloota emisota nga gikugoba oba n'abalabe bangi. Kakati ebirooto ebyo bikulu nnyo. Waliwo n'abalootanga ng'ennyanja emutwala. Oyinza okuba weebase n'oloota ng'ennyanja ekutwala. Kitegeeza nti ojja kufuna ebizibu mu maaso awo. Kitegeeza kufuna bizibu. Ate okuloota ngozeeyo ku ssomero kitegeeza kubaako ngeri gye weetereeza mu bya lubaale. Oba okutereeza lubaale w'ekika kuddayo okusoma n'okwetegereza obujjajja bukugamba ki. Ekirooto ekyo kitegeeza kwagala na kwetereeza kuyaayaanira kumanya nnyo ensonga za lubaale. Kakati tujja kudda ate n'ebirooto ebirala nabyo tubivuunule n'amakulu gaabyo oba oli awo Katonda bw'anaaba nga atugeredde bulungi ng'atuwadde ekirabo kino eky'obulamu.
mwe tubagamba bugambye nti mubeere bulungi, mwebale kutulaba, mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, commentinga n'okusharingako ne bannaffe ku misomo egyo. Mwebale nnyo, mubeere bulungi, mweraba. Thank you.